unanimous decision. The winner is red corner. Mkutandika nzanye bulungi. First round ne second round. Third round enkalubiriza mu lwansonga. Nga bugayavu bwange gasabadde atandise okukola ki okunzigwamu nenga nange ndaba ate nga saagala sula fight yange kuba mbadde ndaba nga njigobye ate nga saagala gisuula. Omutino gw'abaana mulungi nnyo gutandikidde abantu bikonde biyambye abantu tubizeze community bibe nga biyambibwa okuba nga tubiteeka wansi omuntu wa wansi abe nga so okubiraba tulabyeko fights nga mutuufu oyinza n'okusuubira baba opens. So I think omutindo gw'aba coaches ne oba ne tournament eno ebaddewo yaba coaches erina kyeyambyeko. Twasuubiza tugenda kukomyawo boxing ku ground ebimu tutasobola bikola, so just kugenda mu maaso nakwenkalejinga abantu bonna bajje bawakinge fights zino. Fights weziri wano Kamwokya ku Kira Road bajje banyumirwe ebikonde balabe batani bawe nga bazanya ebikonde tuwe nga so okuzimba Uganda nga tuyita